Edduuka lino erisangibwa ku Kalungi Plaza ku William Street lizingiddwako ku ssaawa 4 ez'okumakya. Abakozi basangiddwa bakakkalabya gyabwe nga bulijjo. Layisinsi eyaweebwa abantu bano yakutunda bintu ebikozesebwa mu laabu z'amasomero. Wabula edduuka lisangiddwamu amadagala agaweweeza ku kawuka ka mukenenya, gloves, ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro n'ebirala nga byonna birina kuweerezebwa mu malwaliro ga gavumenti. Erimu libadde likyali limakingi nga likyaliko marks za gavumenti nenda nga bazikoze nga bazisanguddewo. Aba Medicines and Health Service Delivery Monitoring Unit batemezeddwako abakessi nabo abasitukiddemu. Abantu babiri nga bakozi ba School Lab Center bakwatiddwa babitebye. Ye mukama waabwe ategeerekeseeko eri akagimu tabaddeewo era poliisi emunoonya. Bw'obanga ogenze mu kitundu kyonna ne bakuguza ekintu kyonna ekya gavumenti weekebejje bulungi kasita olabako Government of Uganda not for sale obanga kuliko ku mpeke ennukuta 2 wunega ngenda kubawa essimu yaffe olwaleero mutukubira essimu ne mututegeeza ne tujja. Eddagala lingi eririna okuweebwa abantu ku bwereere mu malwaliro ga gavumenti erikwatiddwa mu ngeri eno. Kino tekikomye kufiiriza abantu omukisa ogw'okufuna eddagala ku bwereere wabula kizingamizza nnyo ekitongole ky'ebyobulamu.